Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale bwe tutannakubira simu teweeralike tujja banga tukubira messages tulina nnyingi amabula tulina mangi naye tukwasaganya mpola. Kale katulabe kiki anyaliyo leero ama nkulamusiza nnyabo esebo mugiye bali emirimu ale sebo nawe ugiye baliko se twogerako ne mukyala ani ono nze Timo mamani mama Timothy sebo tubadde nga tulaba okulajana kuwano ku WhatsApp ng'oyagala tukubireko sebo leero ne bukyanga tulina okukubira oba twagala oba tetwagala mwebale nnyo sebo mwebale ddala buzibu ki obuli mama Timothy obuzibu buli nti nayawukana n'omusajja kale omwana nga myaka 5 wayawukana n'omusajja baawo sebo ne mwawukana omwana wa myaka 5 omwana mwalina omu namuyinamu omuwala omuwala kali saawa zino omwana wa myaka 14 saawa zino mwayawukana mwaka ki mwaka sikyagujja tukyagujja naye kati alina 14 alina 14 nga naye nga twagendako ko mateeka asasule fees w'omwana naye yakoma ku mitwalo 5 okuvola ade taddangamu kuwaladde ekikumi yayisasula ddi 5 egyo saawa akyali mu nassale ng'akyali muna kati omwana ali mu piiki abadde agenda mu secondary naye teyasoma na kati kuba namuwummuza n'afunawo omulimu n'agenda ye ku kikampuni gy'akolera asobole okugira ng'akola kasente kakati ade tannaddayo omanyi manjagala ntegeere obuzibu kwe bwava na biki ki ekyabawula n'omwami tatwawula n'omwami omwami oyo yagendanga safari kukola n'amala weeks nga 2 oba emu n'akomawo kati ekyavaamu nga atulimba nyombo aba agenze okukola kumbe alina omukyala eyali yamuwasa yafuna namba 2 ng'abeereyo mu Zinda gwali omukulu Zinda kiririddawa muzinde eno gundi emuzinde ne kyengera nsanji esebo nga gyagenda mu mwali mubeerawa twatubeera bunnamwaya kati mu mwamuzuula mutya nti abagenze mu bakazi abatagenze mu mukola buli we yatuukanga ewaka ng'omukyalo oyo amukubira essimu ng'amugamba otuuse bulungi nti abukomawo ddi nabanga mbawulira nga gw'osirika mukazi wattu ekikuyitirirako naye kati era ekyankola obubi lwa nsonga nti baalimu ebyakalogo kalenzi naye nze omusajja namulanga nga mmanyi akola bibye bya mirimu gye bagendanga n'omukyala kale tafangayo kuba nakimanya naye nga mmanyi bya mirimu gye naye nga okusooka ebimu baalimeko ne kunze nga batambulira gwe yatambula n'emirimu gye naye nga nange baandika okubanga yantwalako ekifaananyi nantwalako ne ssente emitwalo gyali 3 mpulira ebiseera ebyo nasiraanamuko kale ku mirimu gye nali nkola naye nga buli watuuka awaka oba omukazi yali yamuloga nga buli walina otuuka ewaka alina kuyomba banaye omusajja nga buli watuuka ewaka kuba kuyomba singa n'enju tagiyingira ayombera wabweru n'atambula n'addayo kati bwe mwali mubeera mwali mupangisaawo oba yali yazimbawo twali tupangisa ssebo akati naye nga n'okusasula enju tagisasula amala weeks 2 najja naye nga n'emmere talina nakireetisa yadde n'akamu kyokka n'atuukira nga mu kuyomba ng'akusanga ne sukaali gwanywa gw'olina omumuwa saawa ezo anywe caayi omuwe olina omumufumbira ekyenkyali kyokka oli mu kukola akasente mpulira nga bintami akasente nga takakuwa lwaba akuyambye ennyo mu wiiki ayinza okuwaayo 15 wiiki namba kyokka ng'olina omwana kubanga nina omwana naye lwakuba ekyanyama nti nali mukazi mutetenkanya nga njiya ng'oyiya ng'omukazi bw'aba oluusi nga nfuna engoye z'abantu n'enjoza okulima n'okuba nali nga nina enku z'entunda kati ekyavaamu omwami oyo nga nze nakimpitiriddeko nga buli wajja kuba kuyomba bwansangako mu baneiba kuba kulwana n'ogamba nti kokite kyavaamu n'enzigala enju nemuviira n'enfuluma n'akwata piki ye n'agenda tewatwala bintu bye enju okusinga ebintu ebirimu byali byange kuba nze nali neegulira ebintu byange era gwe wagenda na bintu byo saajjamu mu nju sirina kye najjamu nasooka nemwewugulako nengenda ewajjajja n'embeera eyo wajjajjange yali awo kumpi era bunnamwaya kati mba ngenda okudda nasanga naye agenze kuba ku olwo yali azze na kyennyanja kyokka naye ng'olwo omanyeeza emmere biki byonna byange nempuyanga bintame kati namusanga agenze kati enkeera wayita ndowooza ennaku nga 2 n'akomawo n'ano n'engoye ze n'agenda ewa mukazi we kuba kale yali takyatuwa buyambi kwe kulinnya kubanga yali yandagirirayo gy'abeera nga mmanyi nti munnaye mupangisa alina wapangisa oyo omukazi nti mupangisa gandiroodi we kumbe mukazi we yamuwasa kati nengendayo nga munoonya okumpa obuyambi kumba ali wa mukazi omukazi yalina nyina ennyumba kati kwe kubagwamu nti baali bafumbo
mukusooka naye saamanya kati ekyavaamu era olulala agana era tuwa obuyambi kati mukugendayo omukyala mukusooka teyatuyisa bubi kati ogwaddayo namusangayo era omukyala namusanga alina lubuto kyekumbuuza ononye ekikoza nze njagala musajja kuba njagala atuwa obuyambi omukazi ngenda okulaba yadda n'omuggo omukiyungu ajja nkube n'akutwala nkaguddeyo nali nkutta omwana saamuta bwe yagala omuggo nengukwata omwana we kwe kufuluma najja n'atuta omwami n'afuluma kwe kujja ataase yakola omusajja navaayo naye ne mugamba atuwe ssente kyaddamu enkeera n'addayo ewa mukazi we ntwazeeyo ku mulimu naye ng'era yaddayo wa mukazi ate okuva olwo saawa paka nakati omwana buli lwakuva essimu taata njagala ku ssente taata kino uwa amugamba nindaako enkya linda ku lwokutaano paka ogwo kati gwe wafumbirwa naye nafumbirwa naye kati era nabivaako era twayawukana wagamba kanve ku basajja abaana boyina bameka abaana kati wendi ninawo wano abaana babiri kubanga ono gwe naddamu okuzaalamu eri omulala naye era bw'ati era naye obuyambi tampa naye oyo namwesonyiwa naye mwesonyiwa noga nti kamuveeko kuba kati ono omuto gwe nkyasomesa kuba ye wa myaka 6 kati okitegeeza nti ono gwe tugenda okukubira yakuzaalamu omu omuwala omukulu yani omuwala ye Najjingo Jamira kuba buyambi bw'oyagala tumukubire tumusabe obuyambi bannaye njagala buyambi bwa mwana yabulina nti osobola okugamba tubumusabe nga naye tabulina ayina zo sente kati aziina omuntu atapangisa ng'olina boda yiyo ku bubwo oyo ye gwolaba omuzegu gwa butasomesa baana muzeegu kubanga yayina n'abawala be nali mbeera nabo n'abanzijako n'abatwalewo omukazi ne bamuddukako abaana ne bafumbirwa omwami yani bamuyita Medi Kasujja abeera mu Zinda nebambi alimbye omwana emyaka n'emyaka omwana omwana ye Jamira Najjingo tovaako ale sebo Hello? Mwami Kasujja nkulamusiza ssebo. Kale nnyama. Nze Namayanja. Nkola waneno ku radio beat. Nnyama. Mama Najjingo yantuukiridde munnange ne twogeramu ng'abakyala. Kati olw'okubanga nti mirimu gyange okubeera nti no programs zenkola munnange ntabaganya si kutabaganya nti abantu baddemu bakole naye mu ngeri y'okusaba obuyambi. Yannyonnyoddemu sitole si mpanvu nnyo nga agamba nti akulinamu omwana omu muwala omukulu bakituufu wangi obuzibu bwetanze sawunda omukubiridde okusaba busabi mbadde envuga wayitewo eddakiika nga 15 nja kufulashingako ddemu okubiri enamba ngenda kuddamu kukubira oluvannyuma lw'eddakiika ezo kuba enamba ya mulimu ate woona okuba ejja kutuukira walala ngenda kuddamu kubira essebo ejja kuddamu kuba kati ndi mu kuvuga kale nendozi omwami tujja mukubira nkya kuba akadde kagenze tekaliiwo eddakiika 15 ezo twatuyingidde mu ssendala kale tukubire ku ssimu gwasobola okutukubira oyogereko naffe nga bw'obiwulidde eby'omukyala omwami tujja kumukubira enkya tubeere nga tweyongerayo ate tumanye kiki ekigenda mu maaso bw'atyo bw'atugambye BFM Kadima nji Beautiful Namayanja mundabire enyabo Nasazi Monica neze wempulidde ebintu by'omukyala oyo nendaba ng'omwami talina buvunaanyizibwa nenjagala okugamba omukyala oyo aswagolinge nga maama si asoose okubeera singo maazi oyo omusajja amulabe bulabi amwesonyiwa mu bwongo bwe akolerera abaana babiri waliwo n'abakyala balina abaana 6 naye atalwa ababiri tuke n'abaana kale webali nnyo ku enteesa ya Nasaazi webali kuweereza naawe okuwuliriza ono solo Ivan ekibula naye nze kyendabye ku mukyala oyo mpuliriza omulamwa gwe naye mpulidde agamba yalina omwami omulala era nayo ne baawukana bwe bati oba ayombayombamu omanyi naye bitugobya ffe abasajja tojja kugamba ne gwewasookera omu era bali babiri ate ebyo n'emizezo egimu ono solo Ivan ekibula mamawe bali kuteesa nkali tweyanziza BFM Hello, BTF. essebo Abafana ofuna osamu n'engoma nakaseke. Agende mu fida oba agende ku poliisi. nkali webali nnyo amagezi gamuwadde gagenda mu fida oba ku poliisi alabe ekiriyo Kabugbeza. essebo Webali kutuweereza ssebo. naawe okuwuliriza Namawulire wa Kiramu ne Site Samuel Dennis. Sasa ku masanyalaze kakati kagima. Omukyala oyo amagezi ge muwa. Oyo
akasajja talina kyajjamuwa afuube nzengoye akole ki yamwerabire kubanga omuntu bwakugamba wiiki ejja ntagenda kuwa sente n'atazikuwa kumala myezi emeka myaka emeka ngaakubuzabuza bwati kati agenda zikuwa ddi atubuulire nti kuba naye alabika ayinza okuba naye akyayagala ku musajja oyo nze semuyabadde sente mukambunye bannange myaka 14 egy'omwana gy'alina katufune omukubi omu yekka tubeere nga tugenderaawo BFM naawe gyebale abasajja bwe batyo gwe oli mukazi ssebo nti ababoda bwe batyo kale tweyanzizza mwebala okubanga mugibaddeko paka enkyamu nga atwadde obulamu tulabike nga tunoonya ku mwami atumukubire twogereku naye naye atubuulire sayidi abaga ntusala gwakawala nga towulidde gwakale nzinze kadima nze namayanja Priscilla nange ankabaguza sana obunakabulu from ennyimba ziri mwenda ezisinga okwokya nkomawo nazo mu kibimba musule bulungi for now mweraba